Abamu ku bavubuka abawambibwa mu disitulikiti y'Ekyotera ku kyalo Kisamula mu tawuni kansa y'e Kasaali balaze obweraliikirivu olwa munnaabwe gwe baawambibwa naye obutalabika. Bano bagamba ebbanga lyetoolodde nga bo bayimbuddwa naye munnaabwe George Kasumba na buli kati tamanyikiddwako mayitire. Kasumba n'essaawa zino gwe tukyanoonya gwe tukyabanja gavumenti kuba ffe tukakasa era tulina obukakafu nti gavumenti ye yatukwata. Oba mufu balage ekituufu nti yatufaako twali twamusiba mu kkomera bw'eti n'atufaako, ekyo nakyo kirungi. Bano be tusanze mu maka gaabwe batubuulidde nti okusinziira entulugunyizibwa gye baatulugunyizibwamu mu bifo gye baali baterekeddwa, essuubi balina ttono erya munnaabwe okuba nti akyaliyo nga mulamu. Obulamu bwali buzibu nnyo era nga yatumanyi tunaakomawo n'okukomawo. Ekyamazima baali balina amagaalo ne baginteeka ku nsigo ne baŋŋamba zina kasuku. Nentandika okuzina kasuku naye nga nyeenya bunyinya bwenti nga nyimiridde banyimiriza. Nga kasita oyogera bo ne bakusanga oggyeko masiki ng'owanike amagulu mu bbanga ng'emikono ogiteeka ku ttaka ng'olina ossulawo ekiro kiramba. Omu ku booluganda lwa Kasumba atayagadde kumwoleka bwenyi bwe asabye ab'ebyokwerinda okubayamba bazuule omuntu waabwe. Twekubidde endulu ku poliisi, muganda waffe tebamutuwa. Tubadde tusaba ebibiina bya Nakyewa batuyambeko kutuzuulira muganda waffe kuba yaleka famire muno budde famire ebonaabona. Mu kiseera kino ng'akalulu kabindabinda balina obweraliikirivu ku kyekigenda okuddako olw'ebyobufuzi ebyatandise dda okweyoleka mu Kyotera. Tusaba bikome ebyo byaliwo akalulu akaggwa, tusaba bigaane kudda mu kalulu kano kuba ffe bitujjukiza ebintu bingi. Linda lunaku lwa kufa kati nde bontiisatiisa era ninda kimu lwa kufa. Bano bavumiridde yali munnaabwe Kiwanuka Lukyamuzi okuboogerera amafuukuule ng'abasibako emisango olw'okweyagaliza ebibye nga ye. Emmotoka yatusula wa mwami Mpalagi ku sports abantu 18 kiro ssaawa 9 ne batuvuga omu nga bamusuula mukono ne batuzaayo mpaka Kirimya. Tonza agamba nti gwe ate oyawukanye oyogera birala ebyawukana ku byabanno we mwali. Kakati omuganda waffe Kiwanuka bw'avaayo n'agamba nti twali mu katemba oba byali bipange kitwenyise nnyiike era tuli beeraliikirivu nnyo. Bagamba nti bannaabwe abamu badduka ne mu bitundu byabwe nga bayimbuddwa olw'ebyo bye baayisibwamu, abalala ne badduka ne mu ggwanga. Psychologically baavaako olw'ottokya n'okutulugunyizibwa kwe twalimu eri munda. Abamu baasenguka n'abalala baava mu Uganda olw'embeera gye twayisibwamu ng'abamu balowooza nti biyinza okuddamu bye bimu. Kuba tugenda mu kalulu akabindabinda naye kati tubiwulira bitandiikiriza. Puleesha buli weeyitiira mu kalulu ebizibu ebyo olw'ebijja. Jamiru Kivumbi omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu mu bitundu by'e Masaka agamba nti Kasumba bw'aba akyali yatwalibwe mu kkooti avunaanibwe bw'aba ng'alina emisango gye yazza. Kasumba waba gy'ali ateekebwe mu kkooti avunaanibwe amanye omusango ogumuvunaana afune obwenkanya. Abantu bangi abaabuzibwawo mu biseera by'okulonda kwa 2021 ng'abasinga bannakibiina ki NUP era nga kizze kisala amagezi gonna okulaba ng'abantu baabwe bayimbulwa naye nga buteerere. Ensonga z'abantu bano abaabuzibwawo zaatuuka ne mu Paalamenti kyokka n'okutuusa kati tebamanyikiddwako mayitire. N'essuubi lyeyongera okukeewa eri ab'enganda zaabwe kkooti enkulu mu Kampala bwe yagoba omusango gw'abantu bano wadde ng'ab'enganda balumiriza nti baatwalibwa ba byakwerinda nga n'akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu nako kaategeeza nga bannakibiina ki NUP bwe baalemererwa okuleeta obujulizi obukakasa nti abantu baabwe baawambibwa. Mu mbeera eno abamu abaakwatibwa baakajja bayimbulwe mu kkomera ly'amagye oluvannyuma lw'okukkiriza nti kituufu balina ebintu ebyekuusa ku by'amagye n'ekigendererwa eky'okumaamulako gavumenti era nga bano n'omukulembeze w'eggwanga yabawadde ekisonyiwo era ne bayimbulwa wadde ng'abamu olwatuuse ebweru ne bategeeza nga bwe baamatizibwa okukkiriza emisango bayimbulwe oba si kyo baakuvundira mu kkomera. N'abakyali mu kkomera abaganye okukkiriza
okukkiriza emisango egibavunaanibwa. Obujulizi obubaluma ku misango egibavunaanibwa bukyabuze oluvannyuma lw'emyaka kati egikunukkiriza mu 5. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.